Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga olwaleero atongozza wiiki ya bulungibwansi eyo nga yekulembera olunaku olw'omunaana olwo Buganda lwe yaweebwako ebyayo ebiyitibwa ebyaffe. Katikkiro Charles Peter Mayiga ku mukolo guno kwasinzidde n'akubiriza abakulembeze b'ekibuga Kampala okwongera okufaayo ku buyonjo bw'ekibuga Kampala kyefaananyizeeko n'ebibuga ebirala ebyegombesebwa ebweru wa Uganda. Era kisaana enkola ya bulungibwansi ereetebwe mu Uganda yonna mu ngeri entongole. Tunuulira kasasiro nabadde mu Butikkiro ku Lwokutaano nga tuli ekyemisana n'abakungu ba Kabaka ab'eddiro lya Kisekwa, oluusi bagiyita ekkooti ya Kisekwa. Ekivundu kitwetoolodde, ekivundu buli wantu kitwetoolodde. Omwami zaake nanga nti amanyi ebimotoka biyitawo wano bitwala engo ezivundu. Katikkiro agamba nti ekibuga Kampala kyandibadde kyakulabirako eri ebibuga ebirala byonna, naye nga kinnyamiza nti kasasiro akimaamidde nga mu kibuga wakati abantu ate mwe balundira n'ebisolo, emyala gyanjadde nga n'obukyafu nga kijjudde ne kazambi atagambika. Bulijjo nswera njereere ebiveera wali ku Butikkiro empewo ejja ebireeta ne bijja bituuka ku mulyango gwange ne bireka biyingira Butikkiro ebiveera ebimu birimu ne kazambi akulukuta buli wantu wonna. Ebisolo bitaayaaya ente nalaba ente gwali kugundi wano ekololo ente mwagendako ekololo mmwe mu mirembe egyayita. Nali mwana muto mu myaka gy'ensanvu, nyina baganda bange bakulu bange bali eno Kampala nga tulumbayo tujje naye ekkololo nga woogerwa. Ekkololo mu mawanga mangi gentambuddemu ekkololo nga wazanya ente nga ziryawo eggana ly'ente oli azirunda ali awo agenda awandawanda amalusu n'emiggo gye. Kati Katikkiro ayagala abakulembeze beeyongere okukolera awamu mu nkola eya bulungibwansi olwo ekibuga kiyakaayakane. Era mu nsi ezimu bw'osanga wano ennyumba si za kalina tosobola kuteekawo kalina ne bwe olina ssente empya n'enkadde. Ogenda kutunula mu banno, genda eri mu baakalina. Ennyumba endala zitunudde eno gw'otunudde, endala zirimu ziteredde mu gweyiyo gisoosowaza ono ateekako bujjo, olala afuuwako luyinja, olulala oluyinja lwa kakobe, olulala lwa kiragala, olulala amasundiro g'amafuta bagatutadde mu mpya zaffe. Buli gy'odda amasundiro g'amafuta okukunkumula bateekawo n'obupande tokunkumula wano engassi emitwalo 10. Omuntu amala gakunkumula, abantu bava ku pikipiki ne beesimba, mu takisi ne beesimba ne bakunkumula. Baali baana bato nga tosobola kukunkumula ku kkubo. Nga tuli mu baana bato tomuna nsonyi tolina kyomanyi, naye kati omuntu omukulu akunkumula ku kkubo. Nze wano simenya ba KCCA emenya gavumenti. KCCA sente zirina bazigiwadde. Balina okugiwa sente ezimala naye bategeke n'abantu abalina obusobozi bibiri. Naye tugatteko enkola eya bulungibwansi. Essira omulundi guno liteereddwa ku bavubuka era ng'omulamwa gwesigamye nnyo ku bavubuka abateeketeeke nga bano batunuliddwa ng'amaanyi ga Buganda. Entikko y'emikolo gya bulungibwansi yakubeerawo nga 8 Ennyenga mu ssaza ly'e Kyaggwe, naye nga buli ssaza yakukola enteekateeka ey'okukuza olunaku lwa bulungibwansi.